Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu Abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Nze Patrick Kibirango nkwebaza okubanga osazeewo okulaba Bukedde TV kwaniriza ku programu Abanoonya. Olunaku lwa leero tusazeewo tukuleetera ate ebinyuvu ebisinga ku ebyo by'ozoolaba. Gwe munnaffe yasalawo okutambula naffe programu Abanoonya twawaayo okubanga tukujja ku lujja obanga tukuwa ekyo ekituufu ekisingayo. Olunaku lwa leero binyuvu byokka. Njagala omukazi w'emyaka 4 n'obwaba muddugavu naye abaana beebe nnyo yotakola ate yeemakira amanyi bulungi bwe mbalaba. Njagala mukiga gwe njagala. I need an international man from America, from London, from Canada, from any international country. Nga mwami nga akuze nga oba ali myaka 6 plus. Myaka 6? Yes. Omusajja ali eyo nga weetaaga full body. Weetaaga omukyala eyajjula naye wabula teweerabira nti agamba yali yagadde nnyo omuzungu. Naye omuzungu ne waba nga talabise naye ng'oli eyo omusajja abatono nga Enoka agamba abanene takola ki yeetaaga obwasajja abatonotono naye ng'otegera kye bayita international love. Kati kankulage nga yeeyogerera bye yeetaaga oba oli awo mbisaanyizo byagenda okwogera mwemugenda okuba ebyo byennyini gwe byolina wabula kwata ennamba y'essimu eyo omukubireko mukwatagane. Kale kambalage mwana muwala ono. Every time when you need me, love no lie. CRK Planet. I love the way you Kati ekimuli kya leero njagala kibabuuzeeko ate atubuulire ki ekimuleese ku pulogulaamu y'Abanoonya. Twatandika n'amannya go gwange. Amannya gange nze Nabagesera Jenet. Jenet oviiridde wa? Nviiridde ku Hoima Road kyalo bakiyita Namayumba. Amayumba agamba ki? Mayumba gyali mulungi pozi mweno. Naffe gye tulise tulina nnyo tabu. Kiki ekikolese ku pulogulaamu y'Abanoonya? Mukama wange ekindeese nange nze kwenoonyeza mwami mulungi ananjagala anambeererawo nange ne mubeererawo. Christmas wakalyanga mmeka awo obalabala? 36. Okyali baby. Kati yo omwami waali etazaalidde mmeka? Omwami njagala mwami nga mukulu ddala ate njagala omwami nga ali ku international level. International level? Yes. Wa international level yali atya? Wanga mkange nina byenjagala ng'omuntu. Nina byenjagala nange neetaaga okubaako obulungi nga bannaffe abalala betulaba ate ng'era ekyo tekitandise kati kye nali njagala kuviira ddala kuba nti si kyangu okufuna abaani abakikutuusaako. Ese onoonyereza munogamba nti omuzungu yajja osobola okikutuusaako kyoyagala? Ajja kusobola mukama wange. Si muzungu yeka international ayinza okuba nga si muzungu nga muddugavu naye nga ali ku international level. Naye nga bw'aba muzungu nakyo si kibi kirungi. Abazungu basobola? Yes, basobola. Abazungu baagala nnyo omukwano, baagala olukundo olumanyi. Bimanyi. Wabiyiga otya? Wali obaddeko mulaavu? Kyeki? Nze ekisooka ndi am a cosmetologist. Cosmetologist bingi byetusoma. Byakwewunda? Yes. But I know how to deal with him. I know how to handle a man.
Nebyezitamanya I can solo bikwata so biga graduate cosmetology wamusomera wali ku level ki ey'okusoma? diploma. I'm a diploma holder in From cosmetology from Tem International School of Beauty and Comprehensive Sciences. Kiki ekyakugamba ogende mu byokwewunda? Oyagala nnyo byakwewunda kiki? I loved beauty. Nali njagala nnyo beauty. Okay. Yes. So you're looking for an international man? Yes. International level? International guy, international man. Nga mwami nga akuze oba ali myaka 6 plus. Myaka 6? Yes. Gwagala wasiiga kyapambalaasi? It's okay. It's okay. Katonda wabanga akyampadde. Yes. Hey, mutetenkanya naye abajja kuntetenkanya mpola. N'abaana abato nabo bategeera laavu. Waliyo omwana amuto naye nga laavu agitegeera. Yeah, naye mbaddeko mu laavu ey'abaana. I know what it means. Naye this time nsabye ekyo mukama wange. Laavu yali ekyeyo biki ebyakusinga okunyizaamu? Anti kakati at least kati olaba waliwo difference between omuntu akuze n'omuvubuka. Kati omuntu akuze asobola okuwithstandinga n'agamba okasobi kano katono n'akugumiikiriza. Ate oluusi omuvubuka ebiseera ebisinga abeera short tempered. Ate n'ekirala aba akyalaba bangi. Kati njagala muntu nga naye yakoowa mudda yeetaaga muntu wa kumubeererawo. Basaagala kulwana n'abakyala bannange. I need an international man from America, from London, from Canada, from any international country. Have you ever been in love with an international man? Yeah. I've never tried. But I know what they want. Baagala biki? They need love, they need care, they need attention. Yes. Ate in case ng'ofunyeyo omuvubuka wa wano omutoototo nga agenda kukubikka laavu naawe oti? No, I know what I want. I know what I love. Yeah. Olinayo ku baana? Yes, I have kids. I have 2 kids. And they are with their dad. We separated. So that waabwe tagenda kukomawo kubonyaabonya ba? No, it's long time. It's now over 6 years. Ng'oggyeko ekyokuba nti omusajja ali international gw'onoonya, omanyi baleta bamulinnya nnyonyi, gw'onoonya oyo, ng'oggyeko ekyokubeera mulinnya nnyonyi, biki ebirala by'otunuulira mu musajja, bisaanyizo ki? Yeah, byenjagala. Neetaaga care, neetaaga omuntu okumbeera. I need parental love. I need somebody to be there for me. Akulereko? Yes, in good or bad. Mulera? Yes, I can. Sobola chikola, of course. Of course, yes. Why not? Why not? So you can carry him? Of course, yes. That is something easy if you... Biki by'olabika mu laavu oyagala nnyo okufaako, oyina ekyejo? No. If I can do it for you, I also need you to at least to share. I need us to share. If I can do something for you, yes, I request that you can also do it for me, okay, if possible. So ng'oggyeko love, other things ebirala, sente zoto zifaako, omuzungu ne waba mwavu? Of course, international guy abeera ne sente. No, not everyone. Majority. So yes. Even if you are international man, nenga tolina sente. Ne bweziba ntono era tezenkanankana nazino ezaawa nezaffe. Yes. Ate n'ekirala I love touring. Njagala okutuwalinga, okutambulako nange. Kati nga omusajja amaze okujja, omusuubiza ki era mutandikira ku ki? Omusajja ngazze. Actually you can be mixed up. Musuubiza okumubeererawo. I promise to be there for that man, to love the man, to take care of him as he takes care of me. Yeah. That's all. So many other things. Waliyo ogende wammwe, waliwo awo ensonga z'omusaayi tonnazoogerako? With blood I'm okay. You're fine? You're fine? Yes, with blood I'm okay. Wasemba your test? Just recently I test almost every after 3 months. I test my blood.
mala kuba omanyi bangamba kyembadde nyendo. I'm single. Single for how long? For over 6 years. I don't need to test so much. And I stay with my mom at home. Manyi ndi muntu mukulu. Yes. Lwaki onimba emyaka mukaaga gyo? Mother at home. Stay with your mom? Yes. Myaka mukaaga obadde awo olinda Bulinzi International. I'm at home. Mama yakulabirira okunyiriza bwo. Of course, at home, wabeerawo mmere, wabeerawo ebyokulya, tetupangisa. Sina nnyo guntu. Said wakola cosmetology, is it? Yeah, I'm a diploma holder in cosmetologist. At the moment, I'm not working. Yes. Naye international man wakuteerawo ekirimu awo. Of course, I can work. So this international man you're looking for, oyagala kujja wano Uganda oba ne waba kubadde naye wano Uganda? Ayinza okwagala okusooka okubeerako nange wano. It is okay. Ayinza okwagala okuntwala. It is also okay. Naye nga gwe mainire wali yagadde ki? So long as I've got the man I love in my life, other things can work on itself. Sobola ogenda nga byekolako mpola mpola. Some international men, they are not. Sobola okujja n'antwala legally, legal marriage. Yes. No, but I don't need to be so extravagant. Kiyinza okubeera ku gundi ku small scale naye nga kiri decent. Yes. Bintu byo byoyagala birabika bisoboka naye biringa ebitasoboka. Bisoboka naye biringa ebitasoboka. Ososodde nnyo abasajja tebaati. Abasajja abaddugavu. Abasajja abo bali abaddugavu abakwepikira. Bagenda kwepikira. That's not my aim. Oh my God. And I know how to be there for a person because I don't run away from problems. I don't run away from challenges. Whenever the challenges come before me, I sit down and we discuss what to do next. I don't run away. I'm a wife material. What? Come again. You can repeat that. I'm a wife material. So what makes you wife material? Because I can stand. Yes, I can stand whether there is something bad, whether my husband is sick, I can't run away. Me and love babadde bakukwana bagamba ki ekisinga bakolerako gwe? They love nyash, they love thighs, they love what? Ate byonna bye baagala obiri. Yes. Kati bawedde. N'akazigo. This time that's not what I want. Me. You want someone who is looking after your nyash and what? I want somebody who is willing to look after my life. My life. Every time when you need me, love nona, Gina nona. I love the way you do it, Todiza, you mira chica. Every time when you need me, love nona, Gina nona. I love the way you do it, Todiza, you mira chica. Ayagala okutestinga, okulaba engeri gye nfaananamu. I'm totally sure of what he wants because for me I'm focused at future. I'm focusing on future. To know the future. Your man song as when I can't manage myself, I need somebody to be there for me throughout my life. So somebody who is just willing to test, to see, to discover. Tubayita bakebezi. Abakebera bakama bange mbasaba mundeke. Bakebeddeko nga tonnabagoba. Bange mbasaba abakebera bambite mungezaako nze. Tuwe ku namba y'essimu. Namba z'essimu zange 07 69 73 09 70. Then if that one doesn't go through, you can call 07 46 16 58 63. Yeah. Omusajja omusuubiza ki akasembayo? I promise to be there for him. Yes. Nga bwe nakutegeezezza nti ebintu bya leero binyuvu bisava
ensonga za mwana muwala ziwulidde byayagala obiwulidde nkakasa ku mwami ali eyabadde alaba waliwo ekisaanyizo kyakonyeeko ng'ekyo kyennyini mwogwa n'olwekyo kwata enamba y'essimu mukubire mukkanye mukwatagane wabula kyennyongera okutegeeza nti tovaawo katugende mukuumula ku Katonda ate tukomawo n'anoonya waffe ow'okubiri webale kubanga okyekumidde ku Bukedde TV nkukulisaayo mu kuwummulako ne nkwebaza okuba nga tokyusizza nga bwe nakutegeezezza nti olukomawo ate nkutuusaako ekinyuvu ekirala akatundu kano ngenda kaweereza Grace Nampiima Maama Toto gwempereza ekitundu ekyokubiri nolwekyo njagala mbalage ate musajja mukulu ono emyaka girabika gikuliridde naye twabagamba nti buli muntu akkirizibwa okuba ng'ayagalwa ate era ng'ayagala ono yali abaddeko naffe twatambulako naye puroguramu Abanoonya n'afuna omwagala wabula nga w'omanya ebintu by'omukwano tomanya gye biggweera ntambudde buliramu banjereka bujerezi uli musajja mukadde konje mukadde abudu mulasi yayimba atya enkulu kyenywa bamala kunkubya mboko nembita sikyafuguma obulamu obwomu buntaganya butya omukulu agira n'asiddukamu bw'ati nimpulira obusungu sedduma obuuza ng'okuseeka kwa ddinno yogera ne lwonnodda zuuno nzize mu ndabe kati ekyantambuza kanaginaji kikino nkireese naamwe mulabe tonyumya folafoto emulavuze nono tonyumya folafoto tonyumya folafoto tono mwana mwagadde mu kutambula n'omwagalwa awo ate waliwo ebyabaawula n'akomawo n'atugamba nti Bukedde TV mwe mwamumanyire ennaku munyambe era nzidde munfuna omukyala kati gwe omukyala ali eyo musajja mukulu eno yazimba yatunyonyodde yazimba otandikira mu maka si bya muzigo kankulage musajja mukulu ono ng'ayogera ebika by'omuntu oba ebisaanyizo by'omuntu by'ayagala nkakasa mu byagenda okwogera byeyo byennyini by'oludde ng'onoonya eby'ebirooto byo amanya sebo nze Gabulyeri Lwasa nvudde mu Kiwanga kyekikuleese ku Banoonya njagala omukazi w'emyaka 4 33 ate saagala mutono ennyo kubanga bantawanya kuba lingi bampita mubi ng'afaanana atya n'obwaba muddugavu n'obwaba mweru naye okusinga njagala wakateeketake naye abanabeere ennyo eyo takola ate yeemakira manyi bulungi bwe mbalaba oŋŋambye oyagala wa ggwanga ki njagala mukiga gwe njagala kubanga bakola amaanyi wakati ekyo obeewulira ate mba ngenda kumuyikika kasi kyobulamu buba nti lukola waka wali watya bulungi tiwali buzibu akamba kendimu ka bulooka tiwali sigera muzisa ate ngendo yasamimu n'amasanyalaze mwegali wabula kati kimbulako ekintu kirina sente olina sente bazimalako najja wano sebo banjako sente abakazi bakukuula abakazi bakala sente wali obaddeko ku Banoonya najjako guno mulundi gwakubiri guno gwakubiri najjako wano naye wafuna bameka akazi akanene gali mu ofiisi omwo wafuna ebikazi bimeka wafuna abakazi bameka kwolwo bwe wajja abakazi 9 bonna n'obalaba ye n'obakolako emikolo ye anti ayajja atuuka essaawa 7
olunsasanga nfumba olunsasanga sinafumba olunsasanga mfumba olunsasinakumba. Wafuna abakazi mwenda walondako olwo ani? Anti kakati nkunyumiza aze olwaleero ng'azuukuka ku makya amala kunywa caayi nemuwerekera n'agenda. Omaze ogolola ebigezo olinda bigezo birala kakati ku ssaawa 7 z'emisana nga n'omulala oli luddawa njagala kulaba ko nzinje mu kiwanga jangu linnya mmotoka ez'ebweyogerere obagambe nti ngenda wagabulyeri abamanyi bonna abatagisi era sitaawana nyingi kumenyeka. Njagala nsanga ku kalina ankubira ku lunaku nzije mulinze kalina. Olina emyaka emeka? 7. Myaka 7. Oyagala mukazi ogenda kuzaala aba kwesanyusa? Bwe guba mugisha azaala, bwe gutaba mugisha njagala nkuuma akuume waka. Si mukadde nnyo omanye abakazi myaka emeka? Njagalawo emyaka 4 n'owa 35. Olina abaana? Nina omwana omu abataano bonna basiriimu ku mulembe gubote andi ku mbote bene. Ekikuleese ku Abanoonya? Njagala mukazi empewo endi bubi n'emirimu nsiba mu nnimiro nzira waka. Ono yabaaki ono gw'obadde naye omukyala yabaaki? Anti kati baatuuka omanye abakazi bookiba buli mikwano mumangu. Waliwo omukazi omukadde yajja namugamba jangu tugende wapaza kibuuka mumuwulire namugongo ngo tugenda kufuna ki emigisa mingi ate tufune n'ebintu konje ogenda oba ogenda naye nze sijja kugenda. N'agenda amalayo wiiki namba takomyewo ate bakomawo ku Sande bamala kulya ssaawa 12 nebaddayo. Kakati magoba kigenda okooya abakulira emmere oyagala muntu ng'abeera waka? Abeere waka mukolerere nga lyawo. Ate saagala munaku njagala omuntu amanyi kukola ate amanyi bulamu bwa banne kubanga nange mbalabirira. Omukigo n'omusobola n'omusoga? Omusoga simwagala. Oyagala mukiga yekka? Era bwambula nga mbivaako ne Kagwa bwe yakyali wano yali angambye nje nkuyikira omuzungu konja abazungu tibalima. N'omuzungu tomwagala? Tibalima. Oyagala mukiga? Kamanya? Nzega buli eri Lwasa mbeera mu kiwanga. Ensonga tuba mu za mukwano, ensonga za kwagalwa, ensonga za nnono. Buli muntu alina eddembe okuba ng'ayagalwa ate era ng'ayagala. Wabula nga bulijjo we mbakubiriza nti bw'oba osazeewo okwagala omuntu togenda kugezaako. Salawo ogende oyagale omwana w'abendi ng'omwagalidde ddala. Tewerabira nti mu mukwano mubaamu ebisoomooza. Waliwo ojja okusanga ebikko ne wojja okubeera ku muswetwe. Wabula obumalirivu bwe bukuyamba okuwangula. Nga bwe nabategeezezza nti puroguramu eno waliwo abantu baffe era abalabi baffe aboolulanga njagala okubuuzaako oba okutumirako ku musirikale ali awo ku Vision Group bamuyita mpola afande tava ku puroguramu yaffe eno. Weebale nnyo okuba ng'olaba Bukedde n'okulaba Abanoonya. N'ekisembayo njagala okutegeeza nti ku ndabika yange Bukedde Fashion Kamukamu Plaza mu ground floor be bankolako n'endabika bulungi naawe gendayo bakwambaze ate kati tebakoma kwambaza n'okutendeka gwayagala okuyiga okutunga n'ebirala byonna essomero weeruli genda olabe CEO Najibu Kitaka akoleko. Tovaawo n'olw'omukaaga olujja tujja kuba nga tukutuusaako ebinyuvu katugende mu koona ne DJ Show.